Yes, ku Projan Media TV yonna gy'osinziira tukwebaza okubanga ku mukutu kwoli naye olunaku olwaleero omubaka amanyiddwa nga Zaake oba Honorable Zaake Francis ono nga mubaka w'Emityana olunaku olwaleero abadde ayinotwalibwa mu kooti wali Emityana asobole okubanga awozesebwa ku misango egimanyiddwa nga egy'okumenya amateeka g'omukulembeze oba Presidential Directive olw'ensonga nti Zaake ono bamukwata ennaku ezayita emabegakaawo ng'agezaako okuwa abantu emmere mu constituency ye ekintu ekyali kimenya amateeka g'omukulembeze. So Zaake poliisi nemukwata mumukwata n'azirika n'afunamuko obuzibu era kigambibwa nti Zaake yakubibwa era yatokyaringibwa to an extent nti n'embiriizi ze baazimenya ekintu Fred Enanga onaku olwaleero kyavuddeyo n'agamba nti si kituufu naye nga omubaka Zaake y'embeera gy'alimu si nnungi olw'ensonga nti onaku olwaleero alabiddwako nga bamujja mu Iran Hospital Iran Hospital nga bamujjayo naye nga abasawo bamaze okwaprovinga nti ye ng'omuntu amaze ennaku eziwerako nga amaaso ge tegalaba nga tatimya takola ki naye nga amaaso ge tegalaba ekigambibwa nti alabika embeera gy'alimu mbi nnyo era abapoliisi bagezaako mutwala ew'omulamuzi atere asale omusango gwe omulamuzi n'abagamba sisobola sala musango gw'oyo omusajja oba gwa Zaake ku mbeera eyo yennyini gy'alimu nti embeera gy'alimu mbi yeetaaga asooke atwalibwe afune obujjanjabi. Zaake era olunaku olwaleero bamututte mu ddwaliro akusobola okubanga bamututte ensambya mu ddwaliro asobole okubanga afuna emergency treatment olw'ensonga nti embeera gy'alimu mbi nnyo era mbi nnyo ddala era abamu babadde bagamba nti kigambibwa nti alabika yaweereddwa obutwa ekintu Enanga kye yagamba nti si kituufu naye nga musabire Honorable Zaake embeera gy'alimu si nnungi nnyo. Ku Projan Media TV commentinga ku nsonga eno tusobole okubanga twegaayagaayamu.